Kakati omuwala gw'olaba oyo mu bifaananyi yagudde eddalu. Omuwala yagudde eddalu, yabadde amaze okusoma bulungi nnyo, atuuse ku yunivasite bamaze okumutikkira, bagenze okumulaba agw'eddalu. Naye olowooza ki ekyamusudde eddalu? Wuliriza. Omuwala ono waliwo omusajja yamuweerera. Omusajja yamuweerera okuviira ddala ng'ali mu siniya 6. Omuwala n'amugamba nti bw'oba oyagala twagalane, mpeerera mmaleko emisomo gyange ntuuke ne ku yunivasite, nina bye njagala okusoma. Omusajja ono yalinamu akasente, teyali bubi, n'aweerera omuwala ono nga beesuubiza nti omuwala ono kasita amaliriza okusoma n'atuuka eyo gy'alaga agenda kujja afumbirwe omusajja ono amuweeredde. Kati omuwala bw'atuuka ku yunivasite nga bamaze n'okumutikkira, alaba atuuse, atandika okulengezza ono omusajja eyamuweerera, ne yeerabira byonna byonna by'amukoledde. Yeerabidde ssente z'amutaddemu, yeerabidde pocket money gw'amutaddemu, yeerabidde buli kimu ky'amukoledde. Omuwala ng'atandika kufuna basajja balala. Omuwala ng'agamba musajja ono, munnange toli guleedi yange, nze ndi kati muwala eyasoma, ndi wa yunivasite, sisobola kwagala musajja nga ggwe. Abasajja abankwana tebali mu guleedi zo. Omuwala bw'atyo bw'agamba omuntu eyamuweerera amutaddemu ssente ze, nga baalina n'ekisuubizo nti omuwala ono singa amala okusoma agenda kufumbira omusajja ono. Laba omuwala bw'atuuka mu yunivasite omaliriza emisomo gye ne yeefuulira omusajja, n'atandika okumulaba ng'atali wa kiraasi ye, ng'omuwala ye kiraasi abaavu. Omusajja teyakaayanye, n'amugamba kale bw'otyo bw'okoze, kale tewali buzibu. Omusajja ng'atambula agenda, babadde bali awo ng'omuwala yeeyambula engoye. Omuwala bw'atandika okweyambula engoye nga yeevulunga mu bitaka. Bwe yeevulunga mu bitaka bagenda olaba yeesiize obuwunga ng'omuwala atabuse omutwe. Omusajja bwe yagenda yaloga bulozi mwana wa buwala ono, n'amugamba nti nkutaddemu ssente zange nnyingi, togenda kuzirya, oyinaayine. Omusajja yasudde omwana w'abandi eddalu. Omuwala kati yatabuse omutwe mulalu. Gw'olaba oyo mulalu. Lwakulya budde bwa musajja bwamumaliddemu. Imagine omusajja n'akulinda emyaka emeka ng'akutaddemu n'akasente, n'otandika okumugamba musikiraasiyo. Kati gwandaba, njagala osala omusango guno. Ku bana ababiri ani mukyamu? Omusajja yabadde mukyamu okusuula ono omuwala eddalu, oba kyabadde kimugwana? Mpe endowooza mu comment section. Kankutusooka vidiyo kano okeewulirireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Oyo omukyala gw'olaba awo y'omu mu ebyo ebifaananyi ebibiri, naye kati nkimanyi weebuuza yavudde ku ki okubeera ng'eno yeesiiza obuwunga azannya firimu? Nedda, si firimu, omutwe gwatabuseemu. Kyavudde ku ki? Wuliriza. Ono omukyala w'eyo munnoya yagudde eddalu oluvannyuma lw'ogaana okufumbirwa omusajja ayamusasulira ssente za school fees ku yunivasite ng'amusuubiza omumufumbirwa. N'omusajja bwe yamugaanye ng'amugamba mbu toli kiraasi yange, omusajja teyakaanye naye, n'agenda n'amukola kino ky'olaba kyaliko wano. Naye kati wamma gwe omusango ogusalira ani? Ayamusudde eddalu oba ye kumala kumuweerera nga baateesa agenda afumbirwa omusajja ate n'atamufumbirwa. Naye ng'aze wamma mbagamba tovanga ku ddiiru. Omuntu omugambye n'asalawo n'ateekamu buli kyasobola, ate kulasiti gwe n'omulaga nti ate ye sirevo yo. Bino bye bivaamu. Kakati abaana ab'obuwala mwerabira mangu. Abaana ab'obuwala mwerabira mangu. Ebiseera ebisinga kizibu nnyo omusajja okuweerera omwana ow'obuwala n'atuukiriza omuwala ebisuubizo bye. Otuuka ku mwana ow'obuwala nga mu butuufu talina nadde ne ssente ezimumazaako sekendule, ng'emisomo gyagaana. Bw'afuna omusajja alina ssente atandika okwagala okumukozesa nga advantage, kwegamba omuwala ye atuukiriza ebirooto bye. Omuwala ono yasuubiza obufumbo omusajja ono. Omusajja n'amugamba nti abo oli wiringa okubeera mukyala wange, then kankuweerera osome. Bonna bumaliriza okusoma tujja kwewasa, nze ndi ready okukulinda. Omusajja teyali mubi, yaweerera omuwala ono n'amuweerera mpaka ku yunivasite. Omwala laba wamala okutikkibwa atandika okulaba ono omusajja nga downgraded,
kwegamba omwana n'atandika okwerabanga naggwadde yatuuka neerabira nti ne ssente z'abadde alya ku ssomero zibadde ziva mu nsawo ya musajja ono gw'atayita guleedi ye, neerabira nti ssente ezimuweeredde okuva senior 6 mpaka university zibadde za musajja ono gw'agamba nti si guleedi ye. Oyo wa kiraasi enene ssente zaamulema okweweerera ne bazadde be ne zibalema abaamuzaala. Omusajja gw'ayisaamu amaaso n'amuweerera ku ssente ye. Kyokka amaliriza okutuuka ku university agamba mbu gwe toli guleedi yange boy, nze mbasajja benjagala gwe toliimu. Abaana ab'obuwala bino ebintu bikyabatuukako nnyo bamikwano, bikyabatuukako nnyo, nze mbabuulira bikyabatuukako. Omusajja akuweerera atyo n'omala okusoma n'ogamba nti oyo si guleedi yo. Who are you? Era omusajja kye yakoze yagambye sigenda kkaayana naawe bw'obanga bw'otyo bw'osazeewo ondiiridde obudde, ondiiridde ssente, ommenye omutima. Omusajja yatambudde n'agenda, wabula okugenda kw'omusajja yasazeewo n'agamba ssente zange n'obudde bwange tebugenda kgenda bwe bityo fwa. Omwami ono yasazeewo okusuula omuwala ono eddalu, n'amuloga n'amusuula eddalu. Ate nga bino ebintu abaana ab'obuwala mubikola naye mukyuseemu. Toyina muntu gw'ogenda kuliira ssente ze na budde n'olowooza nti ogenda genda bw'otyo ng'oyinaayina. Nedda, tekisoboka. Tekisoboka era tekirisoboka. Era ogenda kumaliriza nga omusajja bw'aba takusse ajja kukusuula eddalu. Ajja kukusuula. Abawala bino ebintu babikola nnyo. Omusajja amuweerera n'amuggya wansi n'amulinda, kubanga abasajja bano abaweerera bano abawala ebiseera ebisinga babasanga bawala bato nga tayinza kumwagala nga muto. Ate n'ekirala omuwala ono aba ne passion ng'omuntu, aba yeetaaga okusoma naye nga talina kasente kamwongerayo nti bazadde be baba tebalina ssente zisobola kumusomesa. Then abasajja bano bajja nga bali willing okuteekamu ssente. Omusajja asobola okujja mu bulamu bwo nga waakubukyusa. Gwe omusajja waakuweeredde, golooza bw'anaakufumbira obulamu bwo oba ogenda bonaabona, kitegeeza waakuweeredde ne ssente zikulabirira n'ezikuteekamu ssente okutuukiriza ebirooto byo mu maaso mpaka aba azirina. Lwaki oba ova ku nnono? Tolina kuva ku nnono. Nze ndi ku sayidi ya musajja. Omusajja mugaane from the time go mugambe nti baby sijja kusobola kukwagala, weebale. Naye gwe oyagala omala okutuukayo ate otandika okwefuula musima amagulu. Ekikwewuunyisa abawala bano obalaba bwe bamaliriza okusoma nga batuuse eyo omusajja amutaddemu ssente amuweeredde, ate abantu bamwebakako buba buno obuvubuka obutasobola n'okumugulira lanchi, nga bwe buvubuka obumwebakako nga tekasobola n'okumugulira emmere eya lanchi ku ssomero. Kekube kusasula tuition wa taamu kakube kusasula tuition wa taamu emu nga tekasobola. Nenodda ku musajja akumaliddeko ssente ze, obudde bwe, buli kimu omumanyiire. Baalyose mujja kuyiga okuwa abantu respect n'obudde bwabwe ne ssente zaabwe ebitiibwa. Nze mbabuulira abantu abamu bayigira mu ki? Bayige balabyeko. Kati famire y'omuwala yeegayirira bannaayo omwana waffe musonyiwe woololo naye nga tebikyakola. Ye omusajja yatambudde yagenze teri amanyina gy'ali. Omuwala yagudde eddalu. Yagudde eddalu. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli naye mpe endowooza mu comment section awo. Golooza omusajja ono kye yakoze okuloga omwana w'abandi n'amusola eddalu kyabadde kituufu ng'omuwala kimugwana, oba omusajja ono yakoze bubi? Yandibadde aleka omuwala n'abeera bibye, kwegamba n'abeera bibye neeyagala n'abasajja abalala yadde yamuteekamu ssente. Mpe endowooza mu comment section. Naye nga nabagamba nti eno ensibuko y'amawulire gotagenda kusanga wantawala wonna wonna wogasanga wano. Just genda maaso n'okuba nti osubscribinga otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mbere bulungi mweraba.